wakati w'eggwanga lya Uganda ne Rwanda naddala mu disitulikiti ez'ensalo ab'ebyokwerinda okuva amawanga gombiriri basisinkanye okutema empenda ku bwe balina okunyweza ebyokwerinda ng'ensisinkano yaabwe eno ebadde mu disitulikiti y'e Kabale olwaleero nga wategekeddwawo n'omupiira ogw'ebigere n'ekigendererwa eky'okunyweza omukwano. Maje Paul Muhanguzi akulira ekibinja ekyokubiri ekya UPDF asoose kwaniriza ttiimu y'e Rwanda ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ekatuna era oluvannyuma bagenze ku kitebe ekya disitulikiti y'e Kabale. Ono ku kitebe kya disitulikiti gy'alambululidde ensonga eyabategesezza omupiira ogw'omukwano wakati wa UPDF ne RDF y'e Rwanda nti kwe kwagala okukuuma omukwano wamu n'okunyweza ebyokwerinda kuba amawanga gano gombiriri bwe gaba n'omukwano kiba kizibu omulabo okugalumba. N'ategeeza nti otegeka omupiira guno abakulembeze b'amawanga gano basooka kukimanyaako. Proximity Commanders Initiative framework that aims to deepen operational understanding, promote mutual trust and strengthen the social bond between our two forces. Well, our primary duty remains the defense of our respective nation. We also recognize that peace is strengthened when soldiers interact not only through security operations but also through sports, culture and community engagement. Yakulembedde mu ttiimu okuva mu ggwanga erya Rwanda nga ye Brigadier General Tusangwana ategeezezza nti kino kigenda kuyamba amawanga gombi okunyweza ebyokwerinda byago era bw'atyo n'asaba waakiri ku mulundi oguddako wategekebwewo oluzannya wakati w'abasirikale n'abantu abatali basirikale. This event is a clear demonstration of the brotherhood, cooperation and mutual respect that continue to guide the relationship between our two forces. As neighbors with shared history, shared values, and shared responsibilities for peace and stability in our region, our presence here today strengthens the trust and the collaboration that bid the RDF and the UPDF. RDC w'e Kabale, retired Major Godfrey Katamba alambuludde ku bukulu bw'ensisinkano eno. It's an honor to appreciate and thank our NRM government, of course led by His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni Sebarwani, because we are achieving all of these good things because there is peace and harmony, and we are proud of him. And I can't forget to appreciate and thank the General, the Head of State of Rwanda, General Paul Kagame. Minister Musasizi ayogedde ku byafaayo by'eggwanga ssaako n'eggwanga erya Rwanda. A level where the defense forces across the region must cooperate, as we have always said. For instance, the UPDF is the People's Army. So being a People's Army means it must engage in activities that bring the people closer to them. And also internally, the UPDF must have strategies and initiatives that help them achieve the desired unity. Ono ategeezezza nti kino amawanga gombi gagenda kukifunamu kuba kigenda na kutumbula ebyensobulagana n'okukuuma ebyokwerinda nga biri ggulugulu. People's Defense Forces going to Rwanda play football is a demonstration that these two forces cooperate and are united for strategic security. Because at the end of the day, we must keep our borders safe. And it's no longer attainable to use guns to safeguard borders. It's engagement, it's dialogue, it's cooperation, it's unity, it's consolidating relationships. Banji ku beetabye ku mukolo guno betwogeddeko nabo basimye enkolagana eggye lya UPDF gye litaddewo n'amagye g'amawanga amalala. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba nti amagye gaffe ag'ensi bbiri geegattudde mu mupiira
ngagendera okulaba nti wabeerawo enkolagana enywevu makati w'amawanga abiri mu security eya Uganda and Rwanda, but also East Africa as a region. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.